ffe bw'otunya amateeka ag'okulonda president tebagagamba nti oyo agenda kusunsulwamu asooka alage manifesto naye bannayuganda bweba bakyagala nakyo kibeere wakamu kwakwakuluzi bakyuse etteeka mu palamenti nga bwe kyombakiikize bagambe nti twagala abo bonna bagenda kusunsulwamu basooke balage manifesto zaabwe bazanjula eri eggwanga naye ffe tugamba amateeka gagamba ki alina kubeera nakino alina kubeera nakino nakiri wabanga bituukiriza ayinza okujja nga talina manifesto tekigamba nti president talina manifesto talina kulondebwa abantu bebasalawo kubanga manifesto alaga nti endagaano engenda kukola nammwe nange yeeno ejja kusinziira ku bintu basebo n'ebanyabo basebo n'ebanyabo basebo n'ebanyabo okumaliriza bino ku ssaawa 5 naye nga bwolaba abantu bakyajja abamu bali mu basezi abalala kubanga bwe tubadde tuyita abantu okuleeta emikono wano tubadde twogerako abo abantu abava mu bitundu ebyo naye nga bali mu Kampala n'emiriraano naye kaakati abantu bangi nnyo bavudde mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo baagala kujja wano kubanga oli amanyi nti bwateekawo omukono gwe si just kuwandiika aba endosinga change bannayuganda gye balwanirira n'emikono gyaweze dda gino gyonna gyolaba emikono era gye twetaaga gyaweze jjukira bagambye ti district 18 zetubadde tubuzaayo kakati zino ziri district 36 kitegeeza kyekyo nti twagala nobawa more than double kye basabye kubanga tetwagala babeere n'ekyokwekwasa bagambe nti ate kino tegyaweze kino tegyaweze era nga bwe ngambye wali tujja kubasindikira gye mikono olunaku olwaleero enkya tugenda kusindika ku Monday tugenda kusindika kubanga kati batuprovokinze ne bagamba temwawezeza emikono bano ne bagamba kikyemutegeeza okulaga ensi President Robert Kyagulanyi yaliko era yaddako obukulembeze bw'eggwanga lino ekyo bwe tunaaba tukikoze nga tukikoze olwaleero Museveni wakubeera yagenda dda mwebale nnyo. Yes, we are here. We are surprised. Among all the 146 districts, it's Sigomba where the president comes from that missed the 100 signatures. asooka alage manifesto naye bannayuganda bweba bakyagala nakyo kibeere wakamu kwakwakuluzi bakyuse etteeka mu palamenti yabakama kati galina okubanga gamugugumye bulina okuba kati nga gumutujjira mabega nga jjansi anti watusabye emikono ekiri wano okiraba noonyeza ne wempita ne wambula ate gyendeese nasuze mu disitulikiti za mu byalo nga njikuŋŋaanya ngeza okujja nazo okutuuka wano ekavule nga wajjudde ekiri wano wakwatiridde sirina nawe njiyisa gyennaze najo sirina nawe njiyisa era njagala okutegeeza ebigambo bino byabakama bw'oba olowooza nti ogenda kucanga ebintu bya bannayuganda eyo Tasiki Museveni gye yakuwadde nzibu nnyo Tasiki Museveni gye yakukwasizza nzibu nnyo duka weewonya ekibambulira tolina bw'ogenda kutukola tolina bw'ogenda kuyimiriza abantu bano abavudde mu disitulikiti zaabwe ez'emu byalo bajje wano okuleeta emikono olw'okubanga wananaagidde n'oyogera ebitakwatagana so n'olwekyo byabakama weetereze mangu oba bwe kiraba kisoboka naawe tujja kujja tukukyalireko olabe ku busungu bwaffe ggwe bannayuganda naddala bagenda kwesimbawo ebyetaaga obukwakulizo obuli okusomako wasoma okyenkana ki oyagala kwesimba ku bapulezidenti teeka ligamba nti olina okulaga nti wasoma n'otuuka mu kyomukaaga wa senior 6 olina ebbaluwa eraga nti wasoma mu kyomukaaga oba wasoma bu certificate oba diploma olina okulaga nti National Council for Education ekakasiza nti certificates oba diploma zolina zenkanankana na senior 6 oba A-level bw'oba olina degree Uganda kubanga yo nsukulumuko ku A-level oba certificate senior omukaaga tekyetaagisa ate gwe ogambe nti nze ogende mu National Council for Education bw'obanga olina ebisanyizo by'okusoma oba A-level oba degree nga wabifundire bweru wa Uganda oba oyagala kwesimbawo sooka ogende mu National Council for Education ekakase nti ddala empapula zino z'olina S6 ye Kenya oba America oba wa yenkanankana na senior omukaaga ye Uganda amawulire gansanze ndi Gomba
era ne ngamba nti tekisoboka twaleeta emikono ogwasooka nga tuwera bulungi okuwona we batudde ku namba 7 can you imagine nti president waffe gyava emikono tegiriiko olaba kisoboka bayagadde okuba beba psychology balage ensi balage eggwanga nti president waffe gyazaalimu abantu tebamuwadde emikono kofe nedda tukedde ku ground ne tuleeta emikono mingi ddala enagisuka mu egyo egyakoze eki egyasabiddwa okitegere tugireese oba mwagala ba temwagala Kyagulanyi alina okunominatinga alina okubeera ku ballot kulwokubiri wetuva ku electoral commission tudde katwe wetuva ekatwe tukiwunzika nateete president yagambye it's never the end till we win tujjako nga tuwangudde tewali kuzikiza gomba Robert Kyagulanyi Ssentamu tavuganyizibwa Museveni bonna bwazanya yesiga mundu wesiga bwongo tugende mu ntalo emikono tugireeza basebo ne bannyabo Bweno gavumenti abasirikale bagenda kuba abantu mu Uganda yonna tuli obukadde ngana mukaaga naye tulinako abasirikale tebawera yadde 7,000 kakati bwe muvaayo buli omu n'ayimirira nga tolinda ebyo bibozibozi abateekako bano abamaze okulya ne bakuta mbukuuma emirembe mbusimanyi Uganda ey'enkyekusa ng'oy'omugamba nti ekibozibozi kyo genda okigamba ennyoko oba kitaawo ekyokuuma emirembe gikuumibwa nga weegiri tosobola kuuma kitaliiwo mbuba wambye kidroni kizze wakati wambye omuntu wo eyalidde nakuta kuuma emirembe kuba ebyo bibozibozi tutera okubiwulira naddala bwe bamaze okusponsalinga obumotoka obusente n'abalalala mu ngeri yaabo oli bwakugamba nti kuuma emirembe nkwegayiridde nnyo gwali wano ng'oli memba wa NUP mugambe tukwegayiridde ebyokuuma emirembe nga tegiriiwo genda obigambe nnyoko oba kitaawo oba abaana ba abali ewaka sigo watutadde mu byobufuzi ebyo byonna temugenda kubisangola kubanga kati regimu weri epanikinga mujja genda okulaba nga n'emmotoka ya pulezidenti nga fuutu soja agiyingiddemu munda nga amwekanze muli kubanga panika ebeerawo mu budde buno teri muntu asobola kugimanejinga kati nze bwenti okuntemula mbanzikiriza otemula mutabani wange kubanga mutabani wange ayinza okuba ow'obusagwa okusinga ate nze so byenkola si byekolera byenkola mbikola for my country, for my people, for my children and for my grandchildren because buli bwobeera mu society buli bwobeera mu kitundu nga bakubisa akatambaala gwe okulaba ky'olina okutambuliramu ekitundu ekyo njagala gw'omanye si ky'olina okutambula nakyo amazima gatufuula ab'eddembe era singa amanyimiridde ku mazima ne bwe bantemulira ku mazima sinze mba nkoze ki sinze mba nsose ekyandinumye kwe kuntemulira ku kintu nti si mazima ekyokubiri nze njawukana oba bannange abali ku sayidi eyaffe twawukana ne bali okubatemula kyabulabe era kiba kipya mu matu gaabwe naye nze nalaba Yasin Kawuka nze nalaba Rita Nabukenya nze nalaba Frank Sentesa nze nalaba Kasirye Ashraf ng'akoma ku mugo gw'entaana nze nalaba Ziggy Wine nagenda ne muzika emitooma so ku sayidi yaffe okukaaba nga batusse yebadde ngombo gye tugamba bannaffe nga bamaze okutta abantu November kubanga ekyali glaring lwe lunaku lwe bawamba Kyagulanyi muze tuyita Luwuka Masaka ne batemula abantu ekyeyononere ebyo byonna ffe baali babikola nga babikola bantu baffe kubanga ffe tuli bantu ba wansi buli lunaku abantu abatemulwa abakazi abatemulwa abakazi abakwatibwa abaana abattibwa abaana abatemulwa abasibwa buli lunaku namba yaabwe nene nnyo okusinga gwe bolowooza nti Yesu agenda kutya okubeera saddaaka nze nyimiriddewo ku ekyo kyenzikiririzaamu ng'omuntu nti bwe ndiba nkituusizza eri bannayuganda ndiba mbawadde ekisooka okwefuga n'okwesalirawo butya bwe balina okutambuza eggwanga lyabwe. It's the calling. Our calling is to remove Dictator Museveni from power. Bano abasajja balowooza abantu bagendera ddala mu muzannyo kwagala kuleetawo mbeera ddala edemoralizingira ddala abantu. Mbaagala nnyo mwebalire ddala. So bino ebintu bye bali mu kuzannya delaying tactic batuwe risiiti nga biweddeyo ogende okusasulanga buli kimu banka tebiyingira. So kwegamba Mabirizi yafunye emikono Nuupu yafuna milioni 3.6 mbuteyina mikono kwegamba ate bano byabakama bwemubonaba munakola ebintu ebyekisiru mugateemuko ku magezi kwegamba Nandala Mafaabi asobola okusooka abantu okufuna emikono gyonna mu Buganda mukolera ddala ebyekisiru ebibaswaliza ddala. How do you do stupid things to that extent? I'm coming. We are that side. Mukola mutya ebintu ebiragira ddala ebiswaza
mulimu ebintu ebiswaza ne bonobono laga bias, don't show stupid bias. Ndiwaba waliwo Munnayuganda akyabuusabuusa yakakiko kalina kyekubira. Njagala bwe muvaano mugende mulabe ebifaananyi ebyakyagulanyi ebyakubiddwa abo abalowooza nti bali mukono linnya lyange n'ebitimbibwa ku kakiiko k'ebyokulonda kuba bategezeddwa titujja wano olwaleero. Sina kye mbimanyiiko ne mbabuuza ddala we biri ne bagamba nti we biri era mbagirawo ne mbuuza byokwenda ebifaananyi ebiddala ebipande biddala ku kizimbe kyaffe kino agandi nedda biri ku kizimbe kiriraanye. Byabakama kati galina okubanga gamugugumye gulina okuba kati nga gumutujjira mabega nga jjanzi anti watusabye emikono ekiri wano okiraba noonyeza ne wempita ne wambula ate gyendeese nasuze mu disitulikiti za mu byalo nga njikuŋŋaanya ngeza okujja nazo okutuuka wano ekavule nga wajjudde ekiri wano wakwatiridde sirina nawe njiyisa gyenazze najo sirina nawe njiyisa era njagala okutegeeza ebigambo bino byabakama bw'oba olowooza nti ogenda kucangacanga ebintu bya bannayuganda eyo tasiki Museveni gye yakuwadde nzibu nnyo tasiki Museveni gye yakukwasizza nzibu nnyo duka weewonya ekibambulira tolina bw'ogenda kutukola tolina bw'ogenda kuyimiriza abantu bano abavudde mu disitulikiti zaabwe ez'emu byalo bajje wano okuleeta emikono olw'okubanga wananaagidde n'oyogera ebitakwatagana. So n'olwekyo byabakama weetereze mangu oba bwe kiraba kisoboka naawe tujja kujja tukukyalireko. Kinawulidde bawa ensonga bagambye mwe mikono gye mwaleeta NRM baali basayiningira ddala NRM ate nga mwe mwasooka naye nga NUP ye yasooka okuteekayo emikono era emikono egyo mu disitulikiti 18 bagisalizaamu nga bagamba mbu bantu bano basayiningira ddaki mu mateeka. Tosobola kubeera so unfair to that extent nti omuntu yasoose okuleeta emikono naye ate bw'ogenza okukola verification gw'essanyu olifunye kuwa NRM. Ekyo nno bazze bakikola kuba district chairpersons baffe bangi babalemesa okwesimbawo bakansalazi baffe bangi babalemesa okwesimbawo mu mbeera eyo bakugamba nti emikono gy'oleese gundi yagireeta dda naye nga gwawoza gundi yagireeta dda yeggwe asooseewo. Justice Byabakama naali badde muwa magezi ne mugamba bannange gavumenti eno yajja na violence naye bwe yalijja ne violence yajustifyinga violence yaayo ng'egamba akalu kali mismanaged. Simanyi ani yabagamba nti bo be balina monopoly ku ekyo nti abavuka b'omulembe guno bo tebasobola kukola kintu kyekimu kye baakola mu kinaana. Kakati baagala tusuula butuuzi mu katyabaga buli lwokola ebintu ebiri outright bigenda producing ebintu bibiri bigenda kuzaala voter apathy nga bwe kyali ekawempe voter apathy buli lwotiisatiisa abantu n'oleeta emundu n'okola ki n'ababo balemerera okujja okulonda kati ekyali ekawempe baali bamanyi bagenda tiisatiisa b'NUP kyokka bagenda okumaliriza nga n'abaabwe tebakoze eki nga tebazze. Kati voter apathy abantu okugaana okutya okugenda okukuba akaloba obutakibalaamu makulu kulonda kizibu kinene tukikola ki tukiyina. So mwami Byabakama nga azannyira mu bululu yali badde ekyakikola ki akijjukira. Byabakama akatutemye takatemye Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akakiiko akamuli okumpi akatemye bannayuganda abaagala enkyukakyuka kuba oyo yekka yetawaza gye tulina ke kabiri kokero tulina kayinza okwakisa gavumenti eno tugyokya neevaako. Bakatutemye ffe abalaba vidiyo nze naawe nti Prophet Katonda waffe ow'ekitiibwa kitaffe mu kitaffe ffenna gwe tulinamu essuubi abalaba vidiyo eno Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency kitakkiriziddwa kwesimbawo oba nti talina bisaanizo bimukkiriza kwesimbawo olw'ensonga nti abuliddwa emikono oba signatures eziva mu districta eziri mu Uganda. Omuntu okwesimbawo ku bwa pulezidenti w'e Uganda olina okufuna emikono oba signatures 98 districts 98. Kyagulanyi Ssentamu yatugamba ne komiti ye nti emikono egyo baagiweza. We bagiweza ne basukka nawo gavumenti netandika obukikwekweto ky'okuyita wansi mu underground ng'erinako district z'abantu abamu ebikono beetiisatiisa. NRM oba Museveni n'asindika abasajja be nga bagenda mu district ezo abaawa Bobi Wine signatures ezo nga zimusemba okwesimba okuba president nga babatiisatiisa. Bassebo ne bannyabo lukedde nga Byabakama akatutema takatemye Bobi Wine kwali Bobi Wine waba teyeesimbe ffe tufiirwa nga akatutema gwe alaba vidiyo nange nti Kyagulanyi talinaweza mikono egyo nti alinako emikono 8 abuzaako 18 so talina ebisaanizo byesimbawo
kuba president. Manje mbajjukiza buli Kyagulanyi wabagenda okwesimba n'ogundi ogwasoka gwe yesimbawo bamufutyanka. Basoka mugambe ekibiina si kike. N'abaako omulago yagulako ekibiina. Ne bamugambye era si kike bagenda omufutyanka bakibalama. Buli wabeerawo okulonda bateekawo akawaanyi akamustoppinga. Leero bagambye tawezezza mikono gye musemba kujja mu kifo ekyo. Amanya gangenze Asega Habib Jogo, Deputy Secretary of Mobilization in charge of Northern Uganda. In charge of Northern Uganda? Yes. Batugambye nti mu Northern Uganda emikono tegikola ki? Byabakama bwetu bagambye twasooka okutwala emikono bisatu Arua yawa mikono 10 site zizonna lwafuna mikono ezitaka wasiwala 10 mu disitulikiti ddala ezo twawa mikono 10 ne kusoba ne electoral commission ebadde yagala emikono 10 naye byonna twabiwa twewunyiza nnyo nti emikono tegyawera mizanyo gyabwe naye mangu ddala twakola amawule bwe yajja twakola mangu netukusuluza mikono emirala mu speed era abazituteyo zino zo zifiseeyo mukuŋŋaanyiza emikono negifika n'okufika zino zifiseeko zonna za northern Uganda zino zifiseeko bateeko zino zifiseeko era tugamba bebaka bagamba nti ziri tezimala zino zonna za northern Uganda abantu balina okulaba nako pakakase eno Yumbe eno Koboko eno Terego ino eno Arua district n'emirala kakati bweto bwe twakoze bwabagala emirala tujja bawa ate tetugenda konona budde kubanga tulina access baŋŋambiremu mu lulimi lweyo olw'owaggulu eyo ale abafofe bapere mu West Nile arki Northern Uganda arki imini amane President Moruko resource ine rabu yabakama Andra yokini dia mananda tare chakiko askunarua ya atakidi di almost alpha alo sita mbongo ni kumalia dia mananda arki alpha alo fasepie desu taze afa komo kopile yubile ngone atakidi afa di turna tebya bakama yodida chaki drako awadi 4 eremu yozoke ni dida chaki kuyani amachiki aje amachiki ambamba amisuki driki angire ambamba Yumbe yabule amasuki driki almost turna fasipie voradi ni Arua district Koboko Yumbe Terago imini wa foto afya bado kini dinja bado signature mali alereke azeke yacha the balance yacha inachara the balance byabaka makayoke ni datake ko yani amango ati yane kitegeza cyo mu bizuru ati yane kitegeza cyo mu bizuru yacha bino byasigadde byabaka magambye nti ennaku z'okusunsulira mu parliament bazongedde Mr President Robert Kyagulanyi Center mu General Secretary tubali tubasaba bulungi n'obuwombe ffe ennaku z'okugabiramu kadi muzongereyo mugira musunsula mpola mulina okusunsula ekiro for security reasons please. Onakulencha nga mazofuna emikono ennaku z'okuwera mu kadi za member parliament namwe muzongereyo keeri kubanga bali kibakozesa bano baagala kuteekawo window 1 window 2 zinenkwezenga nge busitafuna kadi zesogeri direct zisobola okufuna time ezifuna kadi bibiri ebibiina kati naffe bo wandikola ekintu okulumya omuntu n'onzika ng'oyamba muyambe ekkiriza kati naffe engeri gyazisiseemu n'azongerayo naffe ennaku zogabirako kadi naffe tezongereyoko nga bwe kibadde mu mateeka Mr President kasula owulidde bwe okusaba kwange kati byabakama ne bakyali badde beekubira paasi nti ennaku azisiseemu azongeddeyo kati Mr President Robert Kyagulanyi Center ne secretary nammwe ennaku z'okugabirako kadi zaffe z'aba MP nammwe muzisikeemu zidde eriko ez'ababakama zennyini waakoledde kubanga bagezaako kubira paasi zinenkwezenga zaabwe muze nazo zifune time we ziddukira zigenda erinedda wajja mu bufumbo mujja kufumba mulimba temujja kuvaawo awo kino kye bayita komandi Kyagulanyi yagambye olunaku lw'enkya twagala emikono kuva ssaawa 2 mpaka 5 boy abantu baakedde era bano be basuza Museveni nga teyeebasi bano banyooma ono mulaba mulema yajjidde mu kagaali muzeeyi mulema yajjidde mu kagaali najja nawaayo omukono gwe ono mulaba mutembeyi atambuza zi earphone mukoowu bakoowa mubanyigiriza nnyo mu kibuga Kampala aze kuwayo omukono gwe ono mulaba ono mukozi wa ku mafuta ga sheeru ekitegeera uyo alina muovolo ye
mukategeera kantu ako simanyi oba bwe mba njogera muba muntegeero ndowooza muntegeera mukategeera tebiri kwani tebiri kaani kabe mwana wa ssomero kaabaani kabe mutembeyi kaabaani mubalaba basazeeko si mukadde si muto si mulemasaani bazze era Louis Rubongo yasaawa zino ava kwogera n'agamba nti n'abamu bali mu kubagoba abamu bakyali mu mabaasi bajja kuveerira kuve Sironko kuva luddawa bakyajja naye akugamba emikono gyaweze dda naye bakyali mu kuyingira mu bungi bagamba tuweeyo extra waakiri kati emikono gye bali mu kubajja kujja extra naye nga wajjudde dda emikono gyaweze dda gyaweze dda eyo gye bayita komandi omusajja yakomandinze nga boya abantu ze sibalabangako obungi gwe Electoral Commission officials are behaving like NRM Secretariat officials. You have not had any case where an NRM candidate is chased away because they didn't have the required signatures. When we know for sure that those who did not even go to look for signatures, they were just getting NIN numbers from PDM books and all these things as the information that we have. But the Electoral Commission, instead of following up and ensuring that it acts independently, verifies our people, in some cases like this one I've told you, the EC officials will tell people that the system is down for the first day. They come the second day, they say the system is down, you come on the last day. Because they're trying to find any excuse to deny our people nomination, the chance of nomination. You've heard how the Electoral Commission official in Zimbabwe was telling this gentleman that you're young, what are you doing with NUP politics? So if you are serving the Electoral Commission, which should be independent, what interest do you have in determining whether a person belongs to NUP or any other political party? So we condemn these things in the strongest terms possible. The first step in accordance with the law is to complain to the Electoral Commission, which we are going to do immediately, for all the people who were denied nomination. We are going to attach all these signatures, which have come with evidence of payment and other things. And if the Electoral Commission does not act in accordance with the law, we shall take us another step, go to court and all that. But this is a call to all the people of Uganda. When we talk about the protest vote, this is what we mean. We want the people to come out and reject this nonsense, and reject all this. We hope that when we take our signatures for the president, they will not also do the same thing. We hope when we take the signatures for members of parliament, that they will not do the same thing. And we call upon the media to follow these things and ensure that this persecution and repression comes to an end. Thank you. Anyway, so maybe consider me wait. Bafulumya list y'abakandidati baffe yali tentative akakiiko ekibiina nekiteekako akakiiko ne kawuliriza ensonga complaints ne kafulumya list endala. Era list endala gye twasindikira Electoral Commission. List yaffe ya NUP eriko candidate omu. So abo bagenda ne benominatinga nga list entongole tenafuluma be bakola omusango. Era ensonga ezo twali tuzigonjoola amyuka ssaabawandiisi w'ekibiina yali mu kuhandolinga ensonga okulaba nga buli wamu wonna watereera kubanga tulina list emu ey'abakandidate. Naye byabakama ne Mukama Museveni balina omuzannyo. Tusonda ssente ng'oleeta mikono just busigiriki. Kati byabakama newe munaatugamba nti emikono mwagala tugitemeko tugibawe Kyagulanyi. Tujja kugitemako tugibawe. Naye alina okulabikira ku ballot paper kama bayani. Byabakama tumanyi family zammwe gye ziri. Bugeze okole era. Guno omulundi tewali muzannyo biri ebimwabirangamu ebyedda. Guno mulembe mulalamu. Keetonyeka gwake Kyagulanyi n'okujja ku ballot paper. Keetonyeka gwake. Byabakama nze buno obubaka sibusindikira gwe mbusindikira bakama abo kubanga gwe byokola si bibyo okola byabakama abo yensonga lwaki bakutuuma byabakama bakama abo bategeeze nti essaawa zino we tuli ekya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Robert okubeera ku ballot paper kiyamba mmwe nti buli omu kikeereya mulina ekintu kye muli mu kuzuukusa kye mutaasobole ebintu mubireke bitambule nga bwe twabibala kubanga singa mugeza ne muyimirira mu kkubo lyabo nga muteekawo okubuzaabuza okukyankalanya n'okukyusakyusa ennaku z'omwezi nga bwe mwagala njagala okimanye nti mweyitira olumba oluyinza obbatwala nga ne 2026 tannatuuka so it is better okukola ebyo ebituufu bye muteekeddwa okukola okyegeera ŋŋamba bakama abo so si ggwe byabakama kubanga naawe byokola si bibyo byabakama abo okyegeera ekigambo ekyo so Robert Kyagulanyi Ssentamu Robert His Excellency okubeera ku ballot paper nkiddamu nti kiyamba mmwe buli omu kikeereya ate mwongera okusembeza kye mutamanyi kye mutajja sobola kudiiringa nakyo so it is better okola ekituufu musobole okukozesa obudde bwammwe obutono obubulayo ng'obudde bwo bwennyini tebunnaba ate kubakolako kye bulina bakolako.
Bweno gavumenti abasirikale bagenda kuba abantu mu Uganda yonna tuli obukadde ngana mukaaga. Ne tulinako abasirikale tebawera yadde mitwalo 7. Kakati bwe muvaayo buli omu n'ayimirira nga tolinde ebyo bibozibozi abateekako bano abamaze okulya ne bakuta mbukuuma emirembe mbukimanyi Uganda ey'enkyekusa ng'oy'omugamba nti ekibozibozi kyo genda okigambe nnyoko bakitaawo ekyokuuma emirembe. Emirembe gikuumibwa nga weegiri tosobola kuuma kitaliiwo. Mbubawambye ekiduloni kizze waka kiwambye omuntu wo eyalidde nakuta. Kuuma emirembe kuba ebyo bibozibozi tutera okubiwulira naddala bwe bamaze okusponsalinga obumotoka obusente n'abalalala mu ngeri yaabo. Oli bwakugamba nti kuuma emirembe nkwegayiridde nnyo gwali wano ng'oli memba wa NUP mugambe tukwegayiridde ebyokuuma emirembe nga tegiriiwo genda obigambe nnyoko oba kitaawo oba abaana ba abali ewaka sigo watutadde mu byobufuzi. Ebyo byonna temugenda kubisangola kubanga kati regimu weri epanikinga. Mujja genda okulaba nga n'emmotoka ya pulezidenti nga fuutu soja agiyingiddemu munda ng'amwekanze muli kubanga panika ebeerawo. Ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo obutaganja obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.